Ssaabalabirizi wa gavumenti John Muwanga afulumizza alipoota ey'omwaka 2016 mwalaze ebituli eby'enjawulo mu bitongole bya gavumenti n'engeri ssente z'omuwi w'omusolo bwe zisaasaanyizibwa mu ngeri y'agadibengalye. Alipoota efulumiziddwa kizuuliddwa nti gavumenti efiirwa ssente nnyingi mu ngassi nga zino ezisasula mu misango gy'eba esingiddwa. Ssente gavumenti zeebanjibwa zisuka mu buse 6 nga bwe bitundu obwera ddala 9 ku buli 100 bw'ozigeraageranya n'omwaka ogw'ensimbi ogwa 2012-2013. These are arising 90% of them from court cases against government. And what's worrying us in that particular instance is that these amounts over the last 3 years are been increasing and increasing at an alarming rate. We were talking of moving from 2.275 trillion, that is trillion, not billion, trillion, that is in the year 2012-13. And currently they now stand at the end of June last year at 6.53 trillion. I don't think that is sustainable. Alipoota y'emu eraze nti yadde nga gavumenti yateekawo emitendera mingi mu nsasula y'emisaala gy'abakozi ba gavumenti n'obusiimo bw'abo abawumula emirimu gya gavumenti buyite pension, obulyake bukyagenda mu maaso. Ku nkalala z'emisaala kukyaliko abakozi b'empewo okusasula obusiimo ewatali bulambulu, okusasula abantu abaafa omulundi ogusukka mu gumu n'emize emirala mingi egy'omuluvu anti abakozi batigaatiga ebyuma bya kalimagezi. A total of 11,390,000,000 shillings of worth of anomalies. Those were, we had overpayments of 1.1 billion. We had unsupported pension payments of 0.9 of a billion, and also wrongly paid salaries, 657 million. 657 million. So that totaled the 11.39 billion. And again, these are issues which need address, and the accounting officers in the local governments should answer. Ssaabalabirizi wa gavumenti era ayongeddeko ne yeemulugunya ku ssente eziteekebwa ku bitali mu mbalirira n'ategeeza nti enkola eno yakubuzaabuza kubanga ekosa entegeka za gavumenti, n'olw'ensonga eyo minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi mu ggwanga erina okuvaayo n'ekola ku nsonga eno mu bwangu ddala. It's a budgetary issue because some accounting officers will complain that there wasn't sufficient funds. So you borrow from one budget line and you pay another budget line, but obviously that distorts the accounts. And we're looking at 158 billion reflected in the accounts which were mischarged. Ssaabalabirizi wa gavumenti John Muwanga yennyamidde olwa gavumenti obutajjumbira kugonjoola nsonga zeebeeyanjudde mu alipoota ez'enjawulo era nga kye kimu ekisibye obulyake n'obukenuzi mu bitongole bya gavumenti. Over the years has made it become an immense challenge. Therefore, you'll even find that when we do our audits, we now have lawyers, we have now procurement experts, we have statisticians, we have geologists, we even have a medical doctor. So all these skills are being brought in purely because of the complexity of how transactions are undertaken and the manner in which they happen, such that we can be more effective. So, can it be eliminated? That becomes a very, very difficult question to answer. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Kadaga asuubizza nti bagenda kutunula mu nsonga ezanjiddwa Ssaabalabirizi wa gavumenti. We are doing our best, and I think we'll continue to ensure that the reports are studied, handled, debated, and then action taken. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire.